Okuva omwagalwa w'abangi Robert Kyagulanyi Bobi Wine bwe yalemererwa okutuula mu dialogue ne mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa, nja kukyogera lunywe nti mwami Tibahaburwa tatereeranga mmeeme era takoowanga yadde omulundi ogumu okwongera okupika enteekateeka ye ey'okubunya enjiri y'NRM okwetooloola eggwanga ng'ate era bw'aluka n'olukwe olw'okulinnya eggere mu kalulu ka bonna ak'omwaka 2026. Olunaku lwa leero omukyala Namyalo ng'ono y'omu ku abo abaalonkinga pulojekiti ya Buganda for Waike awonedde watono gajambulwa bannayuganda abawangalira mu ggwanga erya South Africa. Bano nga bakaawe ebitagambika oluvannyuma lw'okumwokya akajojijoji w'ebibuuzo nga talina kyakubaanukula nga tamwatamwa butamwatamwa kabula kata bamukubireyo. Naye olw'embeera nti nno Robert Kyagulanyi Bobi Wine yatukunga n'atugamba nti nno tubeere bantu balamu tuleme kubeera non-violent, baganda baffe bali ku buuyo obwo embeera bagikutte ng'era mu mbeera y'ekintu kikulu bwe yali badde. Akatambi ako nkayina ngenda kubeera nga nkabawaako oba oli awo babadde baagala creatingawo embeera bannayuganda bannaffe babeere violent ku buuyo obwo ate balage ekifaananyi kitali kirungi naddala ku ki image oba ku image y'enkyukakyuka gye bali mu kwagala okubrandingawo. Mu nteekateeka y'emu mutegeddeko ku lutalo oluli wakati w'eggye lyaffe erya UPDF n'eggye ly'eggwanga erituli ku mulirwano. Olutalo lutannaba kutegerekekwa mulamu aki kwe lutambulira. Bino byonna ng'omu in my own thinking nkitwala nti baagala kuteekawo mbeera etugaana kulonda mu mwaka gwa 2026. Booda olwaleero eya Uganda ne Sudan eggaddwawo era ng'amagye mulaba mutabani wa mwami Tibahaburwa byayogera ku mikutu emigattabantu nga yeewera nkolokooto era ng'alaga ng'eggye lya UPDF we liri ready okuhandolinga embeera efaananako ng'eno. Tufiiriddwa bannayuganda mu ggye lya UPDF 20 wakati mu kulwanagana okubaddewo mu nnaku nnya bunya okuva olutalo luno lubalukawo. Ekigendererwa n'omulamu ogw'olutalo luno tegunnaba kubeera nga gutegeerekeka. But in my own opinion bwe ngattagatta n'endeeta ebigambo by'omukyala afande Naraiso bye yakwogera ennaku ntono nnyo emabega we yayogerera ku nteekateeka ey'okugira nga balindamukko okulonda mbu nga bwe bateekateeka ekibuga Kampala. Ndabira ddala nga luno lwandiba olukwe olw'okutugaana okwenyigira mu kulonda mu mwaka gwa 2026. Anti-dialogue egaanye ne bakaka Robert Kyagulanyi Bobi Wine okulabika nti bamuwayo ekyojja mu biro ne bigaana bwe baateekawo embeera nti buli kibiina ekitabeere mu iPod kirina okubeera nga tekifuna yadde 10 okuva mu kakiiko k'ebyokulonda. NUP yawalira. Mu kuwalira kwa NUP bafubye okulaba nti banoonya engeri yonna Bobi Wine gye yeegatta mu iPod. Mwabiwulidde bulungi nnyo nti kafaananyi bufaananyi kokka mwami Tibahaburwa akaayayaanira. Ekyo twakyogerako kuva mabega era nabadde mpulira na bulungi nnyo omukulu Bobi Wine bwe yakyogeddeko n'agamba nti akafaananyi kokka ng'atudde nabo mu iPod oba mu mukago gwonna kamala okujabulula byonna ebadde bitambula ku international media. Nga muno mwe muli okumwogerera okubeera emabega w'obutemu, okwogera ebikolobero byakola ekiwamba abantu, efuga bbiri atadde ku bannayuganda nti akafaananyi kamu bwe kati ne kafuluma ng'atudde naye ku round table kalibadde kwongera okulaga nti nno akaanya bulungi nnyo era bali ku round table y'emu ku bintu ebitambula mu ggwanga oba bakkaanya ku mbeera eri mu ggwanga era mbu n'ebigambo ebibadde bijja bimwogerwako biba bya bulimba. Kyova olaba nga NUP yagaana okuyingira omukago ogwo ogwa iPod newankubadde nga guvaamu buwumbi na buwumbi. Njagala okimanya nti nno buli kibiina ekiri mu mukago guno kyakufuna 7.5 billion okuva mu kakiiko k'ebyokulonda okubayambako mu kalulu ka bonna aka 2026. Ate nga buli mwaka era kajja kubeera nga kafuna oba buli kibiina kijja kuba kifuna omuwendo gwe gumu. NUP ogaana okuyingira iPod mu kitwale nti nno kabonero kakulaga nti bali ready okufiirwa n'ekyo mwe kyemulaba ng'ekyomuwendo okulaba nti eggwanga Uganda likyuka. Tugenda kutandika I think n'embeera eri mu ggwanga erya South Africa. Omukyalo ono Namyalo owa NRM gye yawonedde okugajambulwa babadde bagenda mukuba mikambwe era babakubanga tebali mu mbeera eri yakuwabulwa na kubuulirirwa baali badde bamukubiddeyo mikambwe. Ebimu ku bigambo byempulidde Namyalo ayogera mu katambi agambye baganda baffe abawangalira ku buuyo obwo mbwani abalima nti Bobi Wine bw'anajja kwe kugenda okubeera okugaggawala kammwe. Namyalo njagala muwabula n'abalala balina mentality efaananako ng'eyo. Buli wabeerawo emiwendo gy'ebintu nga giri waggulu
omuntu atereka kitono naye emiwendo gy'ebintu bwe gikkakkana ng'omuntu abifuna at an affordable price kiba kiyambako omuntu okulabika nti atereka kingi kimuyambeko okugaggawala n'okwekulaakulanya. Kati namyalo njagala okimanye nti nno gavumenti eno engeri gy'eduumudde empiiya ya buli kintu kyonna. Tunuulira ebbeeyi y'amafuta. Ebbeeyi y'amafuta actually yenkulu ennyo kuba yedetermininga buli bbeeyi ya kintu kyonna ekiri ku katale. Buli kintu kyonna kyolaba ekituuka ku katale kirimu ebyentambula, njogera ku transport, ekiraga nti nno buli mulimu gwonna gw'ogenda okukola k'obeere ng'ogenda mu tawuni kuyiriba olina okulinnya entambula otuuke ku mulimu gwo. Entambula yedetermininga emirimu gye tugenda okukola n'ebbeeyi y'ebintu byonna ebiri mu ggwanga. Kati gwe bw'ojja n'omaayuula amafuta n'ogawanika ate nga tulina n'amafuta ge tujja wano mu bitundu bya Bunyoro ge tutamanyi nawuwa gye gaggweera natugafunamu mmeka, then obanga alimitinga enkulaakulana mu ggwanga, obanga alimitinga bannayuganda okwongera okugaggawala n'okutereka n'obulamu bwabwe kiba kyangu nnyo okulabika nti bejjanjaba, kiba kyangu nnyo okulwanagana n'ebbula ly'emirimu nti kapito mutono nnyo aba ayambako bannayuganda okulabika nti batetenkanya okufuna ekigulira magala eddiba. Kati namyalo n'abalala batannaba kubeera nga mukitegeera nti gavumenti editamininga kinene nnyo mu kubeerawo kw'abantu. Mwe muli mu kwogera ebyo ne mugamba nti okujja kwa Kyagulanyi tekulina njawulo gye kugenda kuleeta. Njawulo egenda kuba nnene nnyo nti ne bw'anaakola luguudo kumpi buli luguudo lwonna oluyingira ekibuga, ne bwana controllinga traffic jam obudde omuntu bwe yali badde amala mu kutambula awo aba abukoleddemu emitwalo 2 oba ogumu oba 15,000. Ekirala waliwo kye tuyita minimum wage. Wane Uganda tetulina minimum wage nti omuntu akeera ku mulimu n'agenda n'akola ng'alina kubagaininga ku muwendo ki gwe balina kumuwa, nga tebafuddeyo oba mungi oba ayitawo oba tayita oba mutono, ng'ebyo tebifiiriddwako. Minimum wage kyekimu ku bintu ebirina okuleetebwa mu ggwanga lino. Lwakiri okutubinika emisolo emingi naye nga tugiganyulwamu, naye wano gitubinikibwa nga tetulina kye tugifunamu. Nkiwa abantu n'abalina mentality ng'eya namyalo mukitegedde bulungi. Kyannaku nnyo nti omuntu ava wano e Uganda n'agenda agabire baganda baffe omutwalo gumu ogwa dola South Africa bwe bukadde 35. Bwe yabatwalidde abakyala abali eyo ne bakuba enduulu n'engalo awangali mutwalo gumu bwe guti ogwa dola ne gubakubye enduulu bwe mutyo. Era tulina ennaku y'amaanyi nnyo okubeera ntukyalina abantu abalina mentality ey'ebyenfuna. Weewaawo tetujja kunenya bakyala abo abali mu ggwanga eryo, kubanga n'ekyabagoba wano yali nnaku ye yabatwala mu mawanga ago. Ekyabagoba wano bwali bwavu bwe babatwala mu mawanga ago, era ekyabatwala kunoonya ekikulira magala eddiba. Bwe banga embeera ebakaluubiridde ku buuyo obwo, ate ne wano balina okulabika nti babeeramu kuba balina abantu abo abali wano e Uganda. N'olwekyo tetubanenya okukwata kye mukutte okuva eri gavumenti, ke mumanye ekituufu kye muteekeddwa okukola, nti temuyina kulabika nti ate mwongera okutunda eggwanga lyammwe. Kuba ogwo omutwalo gwe babawadde gwe gumu ku bukadde n'obukadde bwe babajjamu. Buli omubaako olw'ataano oba 1000 oba 2000 bwe mufuwadinga wano e Uganda. Mwe abantu abali e Bulaaya muteeka nnyingi nnyo e Uganda ate babakyajinga kinene nnyo. Kati ogwo omutwalo gwa dola mbulabanga obukunkumuka ku kitolo ekingi kye muwaayo eri gavumenti y'omumpembe. But anyway, katumale okulaba ebyabaddeyo, tumale okulaba nti twekenneenya embeera nga bwe yabadde. N'oludda olulala temukitwala nti nno ababadde wano bannankyukakyuka bokka. Waliwo n'abantu abagulirirwa nga NRM nga baagala okreatingawo omuvuyo ne havoc. Omanyi tewali bantu baagala media attention nga bantu NRM. Baagala nnyo okulaga nti nno bali relevant ne we batali relevant. Wandyekanga nga namyalo yeegulidde abantu bamwetooloola awo n'ateekamu ne capital muyitirivu nnyo ng'era bwe bakikola wano e Uganda. E Uganda mwabirabako abantu babayiwamu ffe nga ne bambadde bijaketi byaffe, bambadde byovulo byaffe, bambadde butishaati bwaffe, ne bakola effujjo okubrandinga NUP nga yeerina abantu abakola effujjo. Ne bakola ebikolwa ebitajja mu community okurebrandinga erinnya erya NUP obubi, nti NUP erimu abantu abakola effujjo, NUP erimu agavubuka agakuba abantu naye nga bambadde uniformu yaffe. Kati ojja kwekanganga n'abamu ku babadde ku buuyo mu ggwanga eryo munnange tibabadde bannankyukakyuka naye nga babadde balina okreatingawo embeera. Era ojja wuulira n'engeri gye babadde boogeramu mu kavidiyo kano nti people power nga n'ekigambo tekikola ki tekimmuka nga bwe kyabadde kirina kubeera. So namyalo n'abalala beeteekerateekera okubeera relevant
nga mwagala mu creating obuvuyo okubrandinga NUP nga akabinja k'effujjo era ojja kuwulira omuvubuka eyabadde akwata kamera ng'agamba nno nayina poyinti wali we bayogeredde ku Kyagulanyi tagenda kufula mugagga munno enno nayina poyinti ebyo bivubuka byammwe buno obukodyo bwammwe twabubuukabuuka dda bwa mirembe giri egya kinaana tuli mu mulembe guno ogwa 2000 abantu we bathinkinga beyond the docket people thinking beyond they don't look at a video and leave it there they critically put it into their mind ne bamanya nti kakati kano kalabika kabadde kateeketeeke kano kalabika kaguddewo bugwi naye namyala ebyokweteekerateekera okwewamba ebyokweteekerateekera okukubwa tebijja kukola kubanga ojja gwa ku baana abaddala abaana abalina lo ojja obateeke mu bintu byammwe ebyo ebyokweteekerateekera mb'okukola emivuyo bakutimpulire ddala ate tolina gy'ojja kkaabira tubagambye emirundi emingi nnyo mu abakoledde gavumenti eno nti bwe mumala okufuuka ba victim mu impunity eya gavumenti munnange mwerabirwa era terinajjukira nti ne gundi yaliwoko terinajjukira nti gundi yalina omulimu gwe yakolera gavumenti kubanga bo gwabwe guba guwedde oba toyina ky'obagamba tumala ovaako South Africa eno tulabe ebyabadde ku namyalo ate ndyoke enkomewo Museveni is a terrorist of Africa. Museveni agende. Museveni is a terrorist. We are tired of you. Museveni must go. We are tired of terrorism. Museveni is a terrorist. He's killing people every time. He's killing our brothers. Museveni is killing our brothers. Don't come here and fight. Mwechikati lwaki mwechikati lwaki mwechikati ngoda mpayana tumaka kuuliza kalake mwechikati no chokuba muto ngabwe dali eri akakokana mu demokiriza atagenda ate mwechikati kalate mwechika Kyagulanyi wana wa president na mukaka Kyagulanyi wana agenda kuba president Kakawala wa muganda Kakawala aina nsonga Kyagulanyi wagenda ogenda kuba president agenda kolerera famire ye naye olemeza abalala olemeza abalala okubaako kye bakola bana muleka ayogere tulabe wanagenda mukuzi wanakujja mbwavu Toja kujamu. Soka makili wano batuwa sente zaabwe. Ese wanuze batuwa. Naye batuwa just minimum enteekateeka gavumenti yebakola ogana mudwaliro ngeri yeddaga. Wane enguudo z'owakatambulirako wasanzeeko erinnya. Naye ali wano anyumirwa. Nawe oli wano onyumirwa. Onyumirwa gwe byolaba tebikusanyusa. Ekibuga ekikulu eky'e Kampala
ekye Uganda ne mukyali mwezi Museveni takyakiikirira ebinya bikyalimu naye sente musaasanya mulete myaka ebiri badde mbeera mu kisenyi Zambia gwokugayo Museveni yakugayo Zambia waliyo ebinya njagala okubalayirira bingi nnyo bye tulindiridde bye mugenda okukola. In fact nakibagambako wiiki nga 2 emabega nti bangi bagenda kugula amaka okulirana Bobi Wine naddala abali mu gavumenti naddala Mwami Tibahabulwa ajja kufuba nnyo lwakiri aliraana emagere Kyagulanyi Robert Bobi Wine wabeera. Lwaki mwegomba nnyo okulaba nti mutegeera move ya Bobi Wine eddako naye mbalayirira temujja kugifuna. Mujjukira nti Norbert Mao yayogerako gye buvuddeko ennaku nga 4-5-6 nti agenda lwakiri kuvunnama agenda ekavule yeetonde abeere ku mavivi ga 2 yegayirire NUP yegatte ku mukago gwa iPod. Norbert Mao bwe kiba kirooto kyekyo ekirooto kye tuyite kitalituukirira. Bye birooto ebikoma mu birooto nga tebirijja mu bikolwa. Ekyokulabika nti NUP ogikako okuyingira iPod ne bw'oliba ogifukaamiridde ne balikeera ku makya ne batugamba nti no papa agenda kulondebwa kuva Uganda tekiriteeka NUP mu mukago gwa iPod nga Kyagulanyi akyagikulembera. Ekyo mbalayirira era mulinde muntu mulala ng'ate oyo omuntu omulala agikuttemu alijja mu mulembe mukadde ng'eno gavumenti yavaawo dda nga n'ebyo eby'emikago gya iPod tebikyaliwo nga NUP eri ku ntikko awe mujja okulabira NUP ng'eri mu mukago ogwo kubanga ebigendererwa bya iPod biribeera bya bulambulukufu mu budde obwo. Kati nnakuwalirako nnyo abali mu gavumenti Mao n'abalala mbanakuwalirako kuba buli kakodyo konna ke muleeta tubeera ahead of you. Leero waliwo olutalo lwe mwagudde ku baganda baffe wana Banwero. Ebigendererwa by'olutalo olwo tebinnaba kutegeerekeka. But ffe ng'abalengerere waleera abakuba tooki ku mbeera eri mu ggwanga lyaffe. We have a thinking oba mentality nti mwandibanga mwagala kutugaana kwenyigira mu kalulu ka 2026. 1 mwatidde akalulu ako ne mweraliikirira kubanga amawanga mangi gali ready okayingiramu. Biri bye mwajjako internet mu 2021 ku mulundi guno tebigenda kubaawo. Internet ne bw'enaaba ejjiddwawo wajja kubeerawo emikutu emigatta abantu egigenda okuyambako akalulu ako okutuuka mu buli bitundu byonna eby'eggwanga. 2 bw'ogenderera ebigambo bya Fane Narration byakwogera ennaku ntono nnyo ng'alaga nti akalulu kalina okuyimirira emyaka 5 nga bateekerateekera Kampala n'abagambye akalulu kayimirira on which ground. Buli mwaka actually every end of the month tukwata obukadde 65 ne tubuwa executive director wa Kampala Capital City Authority yakola mirimu kyejo ejeetaaga okubeera nga ekibuga kirina kumala kulinnyagere mu kalulu kiteekebwe. Ekirala mwaka kiraba kati myaka 4 nti Kampala agwano teekera mu myaka 4 mulabidde wano nga munnyuka nti Kampala agwano teekera yirwaki mubirabye ku nkomerero ng'ebbanga lyonna lye mubadde nalyo libadde eringi bannayuganda nga babalonda mubadde ebyo byonna temubikola. I remember Mwami Tibahabulwa yakugira bbanga I think a fortnight ago yajja n'agamba nti abantu abatafunye bye bateekeddwa kufuna tebabifunye kubanga balonda bubi. Mutubuulire ebitundu ebiri ebuvanjuba w'eggwanga lino njogera ku western part of Uganda byonna biyina buli kye byetaaga kubanga ababaka abaveeyo 209 n'okudda waggulu munnange BNRM ababaka abaveeyo bonna BNRM ebyo bitundu byali badde tebigambwako byali badde biyina buli kimu naye wava n'omukulu omu ku boogera ennyo bali omunsi wanene Kambuga Kanungu eddwaliro lyayo yabawa ambulance ya tukutuku naye we yakoma okugireeta we yakoma okukolera oba yabawa nkadde gwe nange kubanga ebbanga lyonna kuva lwe yagiba wateddangamu yadde okutambula nfu ye bwe yalwala ng'omutima oba gwewuuba balina kumuleetera helicopter okujja okumuflying okuva e Kanungu okumuleeta e Kampala ajjanjabwe ku IHK. Ebyo nno biraga ki nti ne bwe twali badde tuwadde NRM okwetoloola ebitundu byonna eby'eggwanga myaka gino 40 mpaawo kyali badde kikoleddwa tewaali baddewo njawulo kubanga byabalema okukola okuva emabega. Mwagala tugamba nti emyaka gino 5 mu mugenda okukolera ebyamagero abange katugende mu vidungi ebyo ebyange
naye nga mwebale nnyo mwebali eddala okutugoberera abasharinga abalikinga abakomentinga temujjanga okwo ab'e Canada empanga yammwe mwagiridde kati ab'omu America mwe muddako okulya empanga wiiki eno yennyini omukulu agenda kubeera wammwe katugende mu katambi kano abankuumire lulimi lunyaanyimbe. Greetings to all Ugandans, more especially the electorates all over Uganda. Today I have a suggestion, but I don't know whether how many people are going to stand with me. Today I'm suggesting that these people are going to contest for the position of MP, more especially the ones who have been in parliament for more than one term. Even one who has been there for 1 term he has man already. No matter the party, whether be it opposition, be it NRM, but someone has been in parliament and is again contesting. For me, I was suggesting, all over Uganda, please, let us first listen to this. Let us give these people the task to use only 2 grounds. 1, as in grounds for campaign. 1, hospitals. 2, schools. Those who are going to use hospitals, more especially those who have contested in municipality, they must use government main hospital of the district, as in district main hospital, because it's always in town, in district town, in municipality. Then those who have contested in the villages, constituencies in the village, they will use local council hospitals, bichi. Now these people are going to use the hospitals. Whoever is coming to campaign, let them come with beds, mattress, with the X-ray machine. That is roughly total like a bill of 300 million. That's why I'm concentrating in those ones who have been in parliament, not the new aspirant, no, like this one. Banabapia abatanaba kugenda, abatanaba like kugenda ku mu parliament ade lunako ogwo. Njogera ku bana babaddewo like azinga batufuga. Gwe njogerako. Kati abana bagenda okukozesa schools. The MPs, let them use secondary. But they will have even to include LOC5s. So the LOC5s will use primary schools as campaign ground. And those who will use the schools, of course, you know, the necessities. Desks, books, maybe shocks. And also maybe you just decide to buy for some uniforms, you know. Police members and MPs who will fail to do so and use other alternatives. Simani going to which field? Public football pitch to just give people Rwenzori water and to give a rambling speech and leave. Please, those people who are not going to follow this, please, I don't know how many people are going to be with me on this one, because this one it needs umutima yokusalawo okitegera nga Bobi we yagamba bishamu bikolwanga fena tubiraba naye okuchogerako kyetaaga moyo kati kino n'okwenyigiramu like as in being a part of it, participating in it, it will need strong heart. Those MPs who will use other alternative as a campaign ground, and will come to that place driving their cars worth 200 million. The money which would have been diverted in hospitals, let us break the glass of those cars thoroughly. I don't know whether you people are listening. Let us break the glass of those cars. Don't beat anyone. Because those government, that's why I was emphasizing those who have been in parliament. Because those government cars is our money. Spoil your money. Spoil the money. Spoil your money. Let us break the glass of those cars thoroughly. Thoroughly, that even some who will try to resist, beat them. We are tired of begging for service delivery. We begged for service delivery. We reached the time of demanding it. We demanded. Now it is time for violence. If choosing their cars, if choosing service delivery over their cars is violence, so be it. This election is now, we want violence. See? I don't know whether how many people are going to be with me. I don't know.
Now the problem of Uganda, we are again the solution, much as most of people have not yet realized that they have the potential. Because the leader belongs to people, that even if, no matter how authoritative you are, you can't be more powerful than people power. Mumfuna. Let the revolution begin. We shouldn't even wait for Simanye election. Let the revolution begin. No matter the party, but they have been in parliament. Let us stop crying that our mothers are dying, our sisters are dying in the hospital during giving birth. Those who will use the hospital as a campaign ground must come with those things, beds, mufariso, with the X-ray machine. By the way, you members, this thing can happen. If we just hear the news, someone from Pakwach who didn't use the hospital, his car was broken. The rest will use the hospital and schools. Members, the LOC5 let the LOC5 use primary schools. Those who have been working, no matter your party, whether from opposition but you have been in the parliament, at least let something be done. Give people reason to vote you, not words. You find someone who has been in parliament for more than even 20 years, he still uses the phrase like, I shall, I will, I shall, I will. Up to now, 20 years, you are still talking in I shall, I will. But now people would have been defending you basing on what you have done for the community, basing on what you have done to the society. But now you don't even been wasting your time campaigning. The public would be the ones spreading now the gospel of development. Simani both has done so and so. Anita Mong has done this and this. Odo Itanga. Ikanya. Arupo. Who? You know? Semu just done this. You know? Gund has done that. Moses Salah has done this. But now you don't waste your time even in campaigning. But you people, since you don't know what Ugandans want, and we are the one who knows what we want, we are going to fight for it. Members, let us put this in active, as in practice. Mugenda kulaba abantu gabaja mu madwaliro ne mufaliso ne bitanda sibalimba. Nemerimu betunabeerawo, nothing is done. If they come with their cars, those cars, what the 200 million that they were given, the money which would have been used to buy X-ray, they went and bought cars, and again they're coming with cars to brag for you. Break the glasses. In fact, even there is no any MP who's supposed to use the car now to go for campaign. They have to use the border. They also see the dust that you people have been eating, because you are not snakes to eat the dust. They're supposed also to travel in the border. They see the dust, the portals to check their Makende also. I don't know how many are going to buy this idea. But this can work. This will work once we put in practice. Let them use government hospitals and schools as a campaign ground. You will see. If you people will again share the same space with the dead bodies, if you people will still lie on grounds, while you find in government hospitals they have even private wing. Or for what? Manang. Now private wing in a government hospital. Now how do they call the wings which are in private now? Private hospital now. They are what? Protocol wing. So that is it. That is my thought of today. So I don't know. Maybe.